era hadisi egamba nti rufi'a an ummati al-khata' wan-nisyan wa mastukrihu alayhi. Kyenjagadde mu kyo nti nabiyuna Muhammad sallama yagenda atutegeezezza nti abantu b'ekibiina kyange Allah jalla jalaaluhu yabajjako okubawandiikako ensobi singa baba bagikoze mu kwerabira. Tukizza ku Ramadan, singa wasiibye ne bukeera ku makya ne weerabira nga bwe tugaye tuli beerabize, abantu ne bakusanga ng'ova kunywa caayi, olidde, oli mu kunaaba ngalo ddaka ssaawa 4-5-6 awo, oba olya kyamisana olw'okwerabira obwerabize buli obw'omu butonde bwaffe, ne bakugamba Abdurrahman Maweji ova mu woteeri ng'ate wasiibye, noga la ilaha illallah. Kya mu nsobi okugenda mu maaso n'okulya ng'olowooza kiddwa olunaku lwakoze eki, lwakufuddeko. Nedda, omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuwaawo eddagala, liwulirize. Yagamba atya nti man nasiya, singa omuntu yeerabira wa huwa saa'im, nga yasiibye, fa akala naalya au sharibu bananywa, falyutimma sawma, agende mu maaso n'okusiiba kwe awamu n'okuba nti alidde ate misana, aleme kugamba bugambe nti ke naalidde luno ddwo lwafudde. Nedda, kassa kibeera nga kyo kikoleddwa mu kwerabira, Allah olunaku lwajja ddubala. Agaye falyutimma sawma, okusiiba kwo kujjuze olunaku lwo. We bakugambidde nti twasiibye, fa amsik, lekeraawo. Kakati gwe ogende mu maaso n'okulya, era yagamba fa inna Allaha at'amahu wa saqaaha, ekyo kijjulo Allah yakukiwadde era yakunywesezza, yakuliisizza. Kale kya mu nsobi okwewaako hukumu n'oweeramula nti ke naalidde emisana, naalidde kandiire ddala. No, bw'oba weerabidde bwerabizi n'olya, kitera okubaawo mu nnaku ezisooka, ne bakulabula nti wange omaze okulya emmere nga tetwasiibye, noga nti wallahi nasiibye, naye ekituufu mbadde neerabidde olunaku lwo Allah ekijjula akukiwadde. Siiba olunaku, tojja dduliwa olunaku lwo lulamu, awamu n'okuba nti olidde emisana. Laba Allah jalla jalaaluhu bwe yasonyiwa omwerabize, laba ekisa kye Allah jalla jalaaluhu bwe yatunula mu muntu oyo, olunaku n'alukubalira ate ng'ekituufu nti olunaku lwo oliddemu emisana.